Gama ne wano era ngubakubye nze ndi mukubi wa mubali yamani abantu wagenze no bazilise oyima ndamba Fik Fameica amanyi sandi kyagadde kuwabwa ekityo naye munaye love kweti wekiri tutandikirawo onakulo lwaleero tulaba oli kukonda villa project Fik Fameica ayinza kuwansonga lwaki ndi wano Konde Villa is a travel and tour company which I am part of yajjane Luzungu sirumanyi nnyo initiative oba bakita movement nga ya travel travel for all and sports for all ekyabantu abali disabled tonkozesa nsobi abali disabled so nekimpulikikira bulungi matu gange nze nzikiriza nti Katonda ampadde amaanyi n'eddoboozi so njagala mbikozese mu ngeri ennungi so I want to be part of this and I'm so happy to be part of it njagala okuwagira abantu abali disabled. That's why I'm here. Tukulabye ngo performing oluyimba byajja byogerwa nti Fik Fameica FEFFE BUSSI ba rapper bonna tebakyakolagana mwatuse mutyo kwanti mukwatagana nga mu abayimbi ebiseera bisinga ebintu ebyo bibeerera mu mmwe muba temumanyi kiri eno mabega so mazima matuufu gali nti nze ne FEFFE BUSSI oba ne rapper yenna tewali no bad blood zeni muyimbi wa kabi FEFFE BUSSI muyimbi wa kabi n'abalala bonna ba kabi so tewali buzibu bwonna wakati wa naye nga basiba babazoleya oba oli FEFFE BUSSI n'akubala yiye ekusoomooza tebintuukako sibeeramu nnyo mu ggwanga nze golaba nfuluma ate n'ekirala mpuliriza nnyo music owange so ebimu sibiwulira naddala bye saagala kuwulira saagala kulimba mpuliriza bye njagala kuwulira kembuliza abantu bano yaffe twagikoze jjo naye ekintu kya federation bagamu tebabaddeyo nziwa bagala kukimanya Fik Fameica mwali taliimu nze kamwakoogera ndi part of the federation I'm part of it kyanjawulo ki kyerina kusinziira nga we nategeddeko federation is a group of associations kyekibiina ekitugatta ffenna abayimbi ne tubeera eddoboozi limu nga bw'olaba federations endala nga bw'olaba FUFA ey'omupiira oba FIFA ey'omupiira gw'ensi yonna kati federation eno federation yaffe ng'abayimbi ba Uganda ffenna lwaki abamu bavaayo ne bagamba nti no tebaliimu likes of Kabako anti okutegeera si kwa buli omu oba buli kimu si kya buli omu n'ensi eri democratic buli omu alina eddembe osobola okuvaayo n'ogamba nze ebya federation byammwe sibyagala naye tekitegeeza nti abakitandise bo bakola nsobi But abayimbi abamu bakuba emmeeza nga kuli liri puzzle lunabe agamba nti buli muyimbi aliyo kati ali mu kunoonya kulya singa tekyabaddemu kulya singa temuliyo kubafiiki anti kati nze saagala wali ondabyeko mu bintu byonna ebikwatagana ku ebyo this is my first time to be part of it because I was involved n'ekitegeera bulungi so saagala kunnyonnyola ku by'abalala nze nga nze I am part of it atali part of it saagala ku explaininga lwaki tali part of it so mujja kumuyita abannyonnyole lwaki naye nze mu ntegeera yange n'engeri gye nakitegeeremu I'm part of it era nkikiririzaamu oba mukijoyininga lwakuba nti abamu abayimbi abali kakiiko bakyali bammwe no kankikugondeze federation nga bwe nkunyonyodde is a group of associations kyekibiina ekitugatta ng'abayimbi okuba n'eddoboozi litya limu okulwanira rights zaffe so I am part of this because I am one of the stakeholders of this music industry ndi muyimbi w'amaanyi nkoze ennyimba nnyingi ez'akabi naye sirina ssente ze nnina ompulira mbuuzi ndi muyimbi w'amaanyi nkoze ennyimba nnyingi naye sirina ssente ze nnina kuba nazo why kubanga tetulina kye bayita copyright ekitutwala side eyo tuli mugezaako kulwanira copyright yaffe ng'abayimbi era tuli set sigwa mu association ndi mu federation naye ngenda kufuna association mwengwa kuba federation egatta associations zonna abamu lwaki bakitwala ng'ekibiina kya nabbanja nga baani enjagala ogambe no nze nganze mbuuza nganze tombuuza nga lwaki abamu balowooza nti okuba nti nabbanja yazze mu meeting eno n'abatuuza era n'abawukyayo ssente abamu bakitwala ng'ekibiina kya gavumenti no kiri bwe kiti nabbanja yazze because twamuyise ng'abayimbi kubanga tulina federation lutubadde tetugiina tugezaako okukireiminga rights zaffe ng'abayimbi tulwanira kye bayita copyright
ensonga lwaki osobola okumulaba okubeera nga akulembera federation tali mu association tekimenya amateeka tali muki talina association gyagwamu anti kati ekyo tolina kibuuza nze kitolina kibuuza nze mbuuza lwaki ogenzeeyo anti akukitegeeza nti muli mu bukulembeze obukyamu naye Fameica obukulembeze buze bubeerawo bungi obwawuma naye nga tebwetabaamu mwali temukkirizigana na nkola yonna eyawuma osanga kubanga I wasn't involved this time I'm involved. Kenzo is my friend chali wange yankubira essimu ne bakinyinyonyola ne nkitegeera and I'm part of it kubanga teri muyimbi atayagala kulwanira copyright so twagala copyright ensonga lwaki tugenda mu ekintu ekyo federation etugatta abayimbi fena tulina eddoboozi limu temugezaako kukiwakanya Okay, talking about reunion, abadde beewalana kati ako kokka kandi bamaze okutegeera nti ensonga eno eri serious twagala copyright we are serious ebyempalana biri bbali ebyempalana biri bbali va ku bino eno bye mulaba eno ngani bigenda okuggwa nga tulina copyright kuba nze kamwa koogera temundabangako mu bintu bwe bityo so I'm very serious about it naye okusinziira federation bankonako ndoza nale okusinziira federation nga bwetambula mwatandikidde va ku ebyo bye mwerimba kuva mu byemboozi ezo abanamawulire ze mubeeramu eyo tuli serious twagala copyright muganange nkubuulira tuli serious twagala copyright ensonga etutwala ku federation ekyokubeera nti nno meetings zabadde za busimu abayimbi abalala ne mutabakubira zabadde za buki za busimu abayimbi abalala ne mutabakubira ngaani ajje mibye nayagala ajje federation egatta abayimbi ffenna nga bw'olaba FEFFE kyenkunyonyodde ndowooza nkijjonyodde bulungi era ensonga etutwalayo twagala copyright nkizzemu ekibuzo si bwe kiri ensonga ezimu ku lwaki ndi wano ye kukola charity so nze nga nze Zambali ngenda kusponsoringa abaana bana tutandikire ku nze right now the sente zirimeka 1.2 right abaana bana wonderful thank you Wandi kawo tukone sine manager wa kweli yino Fik thank you Fik ngoko ze chama Fik Wandi kira no Fik gwe kumanyi wasoma sobora kuwandika ndi musajja wa amaanyi kati ndo tambo za kazindalo FEFFE yo also me on behalf of my fellow artists I'll drop 2 million for this positive cause thank you so much musajja abedomo so jone wane domo ingeri va wansi mutaka bo okay 2 million FEFFE BUSSI kankwe ubo wandika pai pledge card one FEFFE jangu one pledge kweyama wawazi na mukashi kotika ukashi kozitua mukashi yeah 4.8 FEFFE atadeko 2 million FEFFE ayogende na 2 million unayogenda bana ze 4.8 ne kakaka FEFFE kola bana babiri ziwenga zikwayo kola 2.4 watu sura kutwala mwana umunga wa chitundu muranga wa chitundu nanga wasoma nnyo okubala so kola 2.4 FEFFE 2.4 ono 4.8 una bana babiri that's wonderful tamu zitade ngomze ndaro chitegene okay that's wonderful mugeni wa mkuru gwechamu kutabula tugenda kutandikirawo Nina seka wange gwemanyi wandoza yajja twala abana kumi kati tuzino nadi anytime sikiza bajje kati babula where are you FEFFE atadeko yes my ability is not my disability behind the disability we have the heart and mind yes that's why we are doing right tutambule ffenna tulambule ffenna tulumirwe ffenna tumimbemu kuba mu maaso ga Katonda tuli baana ffenna shalaskodeviira mwana ekintu mwebale kikonza okuba ne disability tekitegeeza nti tolina ability majority twetaaga equality eyo yeggolo ate era ye stupidity tulagiva mu kwetya va mu banandaba batya beera confident just the way you are olumwobula kona byasirwa tatalata naye kiro tolindako
utility. Never you want, you never worry. When you're running on your list, you go for the Karina. I've been the corner, Marina, Hagayo, Chivarina. One for all, one for another. That's how we step up the ladder. Nali kule marere na chadaga. Yamu zatare mo kweshawa. Let me see your hands together like this. Splits for all, like this. Care for all, and that's the goal. Trouble for all, spread for all. Care for all, and that's the goal. NSC Awadeyo 4.8M Eli AKOZE the Eli check it Awadeyo 4.8M Eli kugera bwenkanya kitafejoli yote mu sala zabazana bofika kubandi mulemu nsula ne kubagezo omugabo gwange waba nebirabo kwekubaddiza tusima katusime tweyongeza okubereza abatuzo kwettanira mu ddoboozi lyaffe ly'obumu yaddabeera musibe abane bingi byalaba yaddabeera mulema abane bingi byakola mama tukweka mwana muboneke munyenye ye yakeetobola bakuno omusingi gwa kutambula bwamu. Trouble for all, sports for all, care for all, and that's the goal. Trouble for all, sports for all, care for all, and that's the goal. Oh, I don't you call sometimes. Also, NABALINA Obulemu kumubise, simukusonga. Zibaletero kwechawa. Inside me lies a virtue, and I got it for life. If you love me like I love you, it's a beautiful life. Akodovira bagambe mizanyo gya buli omu kakuwekulambula kwa buli omu newakuba mubiri guliko obulemu omusanyukira kalwayiseemu.